ensalo zonna ne zibeera nga zitebenkedde. Tandika sinema egenda maaso. Ekyalitandikwa abakulu bazze bagenda kukola naye nga kali katemedde kamaanyi nnyo entambula yeeyo era nga mulamu bw'ensi kwega mulimu entambula omuntu gyagamba lazima eno nogenda nayo maaso naye ate nobawo wootuuka olwali kino nakiri olinaga nti naye ngaeziza entambula omuntu gyalina oga nti nina okuleka naye ngenda nayo. Ekyalitandikwa era nga tugenda maaso. Twende yabasula yebasuula nebongerayo ng'enkola yaayo eyegenda maaso nokukola emirimu gyayo mu mbeera zonna. Wano wetuli ku Ivory nakye ekyalitandikwa Bukedde TV2. Twalengedde ku basajja gye buvuddeko abadde basindikiddwa ku mission era nga baaliko baali batuuse nga omanye ebyemirimu ebibeera naye ng'ayisewo ate akaseera tuliko gye tudda tulina kye tulengera kakati we tuli kwega ate tulengera ngeri y'amaka yetandikwa sinema egenda maaso katandika butandisi Bukedde TV2. Still being produced there in the Himalayan mountains. Naye nga tugenda mu maaso ekyogerwako z'ensozi za Himalaya nga zigenda maaso n'okwogerwako omukyalo nanyonyola ki and Australia full of heroin and crystal methamphetamine. Nga kigamba okwandi waliwo olw'ekikoosi ekyakigenda maaso n'okunoonyereza ku bantu bana bagenda maaso n'okutunda enjaga ku saidi eri Australia era nga baali bagenze ddala mu maaso n'obanoonyereza abaali bakola ebikolobero ebyo naye nga bakyawuliddwako ababeera. Bino byonna birengerwa omu kubalengedde amawulire galisaako okuwuliriza ebadde byogerwa tumulengera kaseera kano. Ekyalitandikwa ogenda omutuukako omusajja engeri gy'atunula alinga alina ekintu ekimuyuza ekyagenda maaso ekyalitandikwa asakatidde kumbe yatunuzaamu emundu omusajja yetunuza ekyo kyabulabe yo si poozi eyo tebangako poozi abatanenyiga nobaawo essimu omuntu agenda okwenyiga asooka okwata essimu si kulwanga bbanja libadde limutwala nga bamugambye tukusasudde. Praying for intervention, asking when will the world step in and protect us. Kakati munnamawulire ye muntu ayinza okuleeta akagambo akasongovu nga ekaba kayambira ddala wekaba kagiwunyisa ekyalo kyonna giba giwunye. Kyala baali wano ng'ebbaluwa yayoza ku munye ekyalitandikwa mwana bamuleetedde ebbaluwa eyamalamu amaanyi nayoza ku munye ng'enjogera yonna bw'ebeera ng'omuntu afunye ekizibu. Emunye eno eyozebwako nnyo mu mbeera nnyingi naye ng'okusinga eyozebwako nga lw'emitawaana egize. Ye mwana muwala mitawaana ki gino ekyalitandikwa tugenda mu maaso katandika butazi tulina bbingwa kwa Ivory we tusinzidde. Kale mukazi wattu ebbaluwa eyo engeri gyereeteddwa omujaasi ate nayozaako ne ku munye biseera bisinga abajaasi abo bagenda maaso n'okulwanirira eggwanga naye ebbaluwa ezo zitera okutuuka maka gaabwe ebiseera bisinga tekibeera kirungi n'akamu. Era mwana muwala kyalaga nti waliwo ennaku ey'amaanyi eri emutuukiridde wayitawo emyezi 3 Gold Coast e Australia eno kyekizinga ekisinga okuba ekinene mu nsi yonna era nga ekizinga kino abangereza edda ennyo baasuulangayo abasibe kakati ate ne gyefuuka ensi kyokka nga kizinga ekisinga obunene mu nsi yonna. Yagambye ekintu yakamala okukiraba naye kyamwewunyisiza mu mbeera ze zimu era nga tayagala genda mu maaso nakubaako nekintu kyonna kyagenda kusolovinga nga kino tekinnaba kugenda mu maaso nakuggwa. Anti amukubidde essimu amugamba ensonga tulina okuba tuzitereeza zino naye nze byensinga okulabamu ate byongera kutuleetera mitawaana tukoze tutya okubaako nenge gye tubijjawo tugenda mu maaso ate ne kakomyawo ekintu mu nkola yaako naye nga tulinako kyagenda nako mu maaso.
afunye akasimu ku bizibu ebyaguddewo nga yeetagisa okubaako ne kyakolawo naye ate nga ayina ne famire kale omukyala mukubiramu nga ebizibu ebiriwo biraba ndaagutereza ensonga zaffe kubola n'ebyatuuse ku bano nga tumaze ofaayoko tudde ku mwana wuuno afunye omugenyi we kaakaawa eyafuna ebbaluwa gye buvuddeko. What can you tell me about Seth Corban, the sole survivor? Seth? Yaga njagala ombuulire ku ky'omujaasi waffe gwe mwasindika njagala okumanya mujaasi ebyo byaggweerawa omukyala gwabuuza meja oyo gwe tulaba meja. Well, that's my job. Yaga naye gwate munamawulire ogenza walinyo n'okunoonyereza ebintu bino kiki nti gwe mulimu gwange omwana munamawulire abuuza omukyala w'amagye ali ku ddala lya meja omujaasi ono mwakoma ku kino ebana bagenda. I know that they weren't removing landmines. Naagani mulina kye mwanyonnyola ekirala mwaga mubeera mu buzibu mubeera mu kubonaabona naye kati simanyi kyaggwa kiki ekyabo tuve mu by'omuzannyo nyabo. Special Forces operators observing the clearance of landmines for the UN. Kakati njagala okumanya bamuntu sono basindika landmines ezo tezayogerwako tezirina genda maaso nakubeera mu bifo ng'ebyo. You go in there asking questions. Wonagenda maaso n'okuuliza ebibuuzo. Simple as that, Rebecca. Kiyinza okubeera ekizibu ennyo Rebecca wonagenda maaso n'okubuuza ebintu by'amagye ng'ate oli muntu wa bulijjo. In order to find a civilian who just wouldn't let it go. Naga lwaki ebintu ebimu tosooka n'obireka n'obyesonyiwa. I have to go. Nina okugenda. Into him. Oyo meja. I know he's a father, a husband. Naga nimanyi bulungi nnyo tyamuli gwegenda maaso n'okunoonyerezaako manya nti nno alina omuntu gw'alabirira era nga musajja mwami kati wonagenda maaso n'obutambuulira ojja kuba okoze bubi nnyo olina okumbulira ebyasembayo kubanga n'abaakomawo bennyini bali mu buzibu. Kati omukyalo ono ng'amaze okubaako kyategeeza meekyo oli bava tebakanyiza kati udde okuwa amagye yakomawo kawonawo ku bakomande baasindika ye yakomawo banne ne basigalawo. Musajja muzadde alina omwana n'omukyala naye ng'olutalo lwamufuula kirala era mukyala we amutunuulira ate alina ebintu ebirala byagenda nabyo mu maaso byagezaako okuleka nti atereezaawo. Name one of her friends, Seth. Olutalo Take this job, she can come stay with me. Naga mbadde njagala omwana ono ajja abeere nange banna ate se wava tulekeemu amateeka tegakukkiriza kubeera na mwana oyo omukyala tebabeera bonna omwana abeera n'omwana omukyala abeera n'omwana kakati omwami agamwana ojja mumpa naye amateeka gamukkiriza okujja n'amupiikinga n'agenda ne batambulamu n'amuzza kati ye alina ensonga ze lwaki takkirizibwa kubeera na mwana ono okuva lwe yadda mu lutalo yava mu lutalo omwana lwatogamba maama ne mubeera mwenna kuba mwene ebisinga tabimanyi. Nze amazima ebintu binaabeeramu ebintu bijja kuba bimpisa bubi nnyo twaliba tetubaako neetegeka bannaye ne muddamu ne mubeera mwenna. Omwana agezaako okuleeta ekintu kino naye nga munenga mumanye ebyamateeka etteeka terikkiriza terina we likkiriza kubeera abakyabeera bonna. Kati mwana muwala anoonyereza ku nsonga zino alina ebifaananyi byaguddeko. Kiki kandabeko ku byobadde ogezaako okunoonyereza. Omwana ono anoonyereza ku bintu bino bennamawulire aga abasirikale abamu baasigalayo naye kati kaawonawo ye ekyo kikoze tutya. Kyakuyiga ki ekiri mu sinema gye tutandise ekyali tandikwa ye nabbingo katandika butandisi yabukede TV2. Josh talked about him in his letters. N'amugamba ebbaluwa ezisinga zino mbadde saagala ogende maaso nazoogerako. I have to find this guy, Amy. Njagala ngende maaso n'okuzuula omwami ono ambuulire ekituufu ekikwatagana ku basirikale abaasigalayo kubanga mwana mwana alina omujaasi gw'abadde anoonyerezaako omujaasi ey'omu ku baasigalayo naye kati yakomawo agamba ayinza omubuulira. Omwami ono olutalo lwamuyisa bubi era embeera zonna zonna z'aliko abeera yekka ne waalaba akawuka mu nju ye ajjukira ate ebo ensowera ze yalengeranga ng'abantu bafudde ne waalaba ensowero mu nju ye. Omujaasi ono gwe tulengera bimujjira
Mmoja naingia nyumbani yangu tena mingi niliwacha huko tena wacha mimi naone nakuja pande hii taona mimi. Askara agenda masa alengere ensoweremu ava mu mbeera. Omusajja ono kyeki muletera okubanga abeera mu mbeera eyo. Alabye ensoweremu ajjukidde ensowereza n'abakumiramba emingi ate ali mu kulya. Yakomawo yekka banne tebakomawo. Thank you. Kati munamalo alina okunoonyereza ennyo alabe nga gyafunamu omusirikale oyo ambuli bali basigalayo batya kuba gavumenti ya Amerika tekyogerako. Tugenda maaso. Abakyala bano ebiseera bisinga bakola emirimu mingi nnyo era omukyala yasalawo gwe yali ayinamu omwana n'amuganze munnaye sooka ondeka embeera zange kambeeremu nzekka nina kyenda biyita kituufu gy'oli. Bwe yakomawo okuva mu lutalo embeera ze zaakyuka kati ali mu mirimu gye. Biseera bya ddembe ali eno enkuba etonnya mujaasi yavaawo yakomawo. Agenda maaso n'okola emirimu y'amagye akyagalimu naye yakomawo banne yabaleka kati tebamanyi kikyasigala. Gavumenti erina ebyama byayo munnamawulire nga gyazuule bali abalala abatadda. Escobar. Amutuuseeko. You knew my brother. Wali omanyi brother wange yali akola naawe. You knew him? Wali tomumanyi? Yeah, I knew your little bro. Naga akatooko nali nkamanyi. Nobody gets left behind, eh? Naga nti nno teri asigala mabega y'engombo yammwe sseba afande. Kati abasirikale wabalekawa. Mwana ono yali mulongo era nga brother we kati yali mu lutalo. Kati ye ng'alina okuleka ndi abako ne kyakola nga babirye. Snap. Good. Ebifaananyi bino abituna najjukira engeri yekubyamu ebifaananyi ng'alina abasirikale bali nga bakyaliwo nga tebanagenda ku mission. Kati ekifaananyi kino wakirenga omuwala alina kyalaze kwega kiragana alina okubaako ne kyanyonyola ku mbulaza wooli yasigalawa. Jjukira nti oli mulongo gwe bagenda naye mu lutalo. Ebintu by'ensi tebibeera byangu ebiseera ebisinga naddala nga bituuse mu by'emirimu ng'egyo egibeera egy'ekyamenyo. Look at me, for God's sake! Tunuulira netegereza. Yes, Josh? Josh Stansbury. Do you remember him? Njagala okumanya Josh ekyagenda maaso ki. Remember what happened? I'm sorry for your loss, Rebecca. Nsonyiwa ku ky'okufiirwa kw'omuntu oyo Rebecca. Wulira. Missing. Yabula oba yafa. Genda ku barracks. Nze toddamu bimbuuza. Did you read the report? I don't believe they were removing landmines. N'agasuubira nti landmines eziyinza okuba zirina kye zaakola naye mwaleeta okwogera landmines zasanya abasirikale omulundi gumu njagala nkakase ddala kyali kituufu. There is no pack. Nze siddayo nze sina kyemmanyi nze nakomawo genda obuze bakama bange ssebo no sigenda va wano. Omukyala ng'oyo yewaddeyo okujja okuluma omusajja ono abeera eno yekka saidi ya bbali mu kibira eno amugalina okunyamba. Ombulye brother wange yasigalawa. Onaabo neetaaga ojja kukubako yessimu ombulire bisingawo. Rebecca teyagezaako okulekani agenda maaso n'okutya omujaasi ono kubanga amawulire gageetaaga ng'omuntu. Brother wooli asigalayo atya musajja ono ebyamujjira olutalo baalimu mu Australia lumutabula mutwe kyokka nga yekaawonawo. Kiki ekiviirako olujjukira nga ekutte ku mandizo nga we yazipasuka. Bali bakama be baamuleka asooka awumulabira eno mu biseera eby'eddembe naye kati ate embeera zaalimu alina ekizibu kya famire ye omukyala n'omwana alina okuleka ndi atereeza ebintu byabwe. Ate kino ekiddiridde kwegamba ate wajjukira ekyolutalo alina engeri gy'amagukamu. Yasembye okulabwako omusajja ono yali agenda kwekuba ekyasi n'atakyekuba n'atabukira mu nju ye. N'atabukira mu nju omujaasi ono omutwe gwe guliko ki. Kati ate teyakkirizanga kuleka nti abeera wako ebiseera bisinga naddala nga alina ekimutabudde. Ye musajja gwolaba omusirise naye nga omutunula buli wajjukiramu ebyolutalo atabukira mu nju ayagala okwesaanyaawo ate famire ye omukyala yamuggyako omwana. Ze embeera mutaka zaalimu mu kabaala ebyebbaala okutumya obutumya abaatuse ku kawunta ebya Ivole nga bw'obimanyi ayagala nnyo guno ogubeera mu masa guno ogwa waggulu.
gwakwatako omulala gwagambye ezicupa nga ziruddewo wano so nga abazimanyi we bajja bagamba nga mwassaawo ntono luutu eno byebyebaala. Scotch. Agenda maaso n'okutumya bwe yeetaaga obwokunywa bumanyi. Omuntu ategeera obulungi ebyokunywa byo mu bbaala kwegamba n'atunda naye afuna amaanyi. Ate ofuna obuzibu ye kasiyo omupya bamuga ekika ky'omwenge nga tannatunula okukasomako n'agamba ogwo tebagulina gumanyi n'osonga gw'omubulira ne ssente n'omugamba mukulu Joseph ojja mugamba nti nno matabalo yaguguze. Egenda maaso. Owaayi waliwo abawuliriza tuyogere emboozi ziwalumbira zeewange eka. N'agamba enyinyo byonna ogenda maaso n'okutunuulira kubanga ebya brother wano badde saatu byogereko. Nze ngamba sigenda kukkiriza ssebo kwesonyiwa oba oguze yakunywa oba okoze eki. Nze gyakumanya bya brother wange ye mulongo omukulu babirye ayagala okumanya kato ekyamutuukako. N'amugamba ndi owaayi ebya brother oli mutuufu. Nze okusinza bwembala wetwali saagala kwekandi wembalire okutuuka ku 10 nabo ekyali wano saagala ogende maaso nakumbuuza bya brother wo. Wali omumanyi soko mbuulire teri mubi nnyo. Omanye omuntu okubulira engeri gye mwalibeerangamu ng'ebiseera bisinga wabeeranga nnyo ne brother we nga mulungu. Kikyotalo kyali kitya eyo. N'amugamba okusooka munaye twabeeranga ffenna naye twayawukana mu bazadde buli omu n'agenda ku lulwe gwe wasembayo naye. N'amugamba munaye n'ekintu kino ekindimu ate ffe abalongo tulina ekyaffe abantu abala kye batategeera. Bw'oba tolina munno ng'aliwo embeera etatuukiridde lazima olina okunoonyereza ozuule. Gwagamba komando ate komando aziise ku balongo abawera oba ozanyisa emmundu n'akabuka bannange tankuba. Ekyo kyokka mukazi we ekooti yagamba nti ne waba akutunuulidde nnyo eddakiika neewera ng'ojja otukubira era okuva leyavaayo. Ebiseera ebisinga ne babyakunywa ye alina byatunda ng'oli afuka omwenge tegujjudde agutulula n'alaba ng'ogujjudde. Bano balina engeri gye batululamu omwenge nze njagala kuva wano kumbe tegujjudde okuva lyava mu mmundu yeetunuulira engalo wona daamu daamu eruwa. Nedda madamu ojja kunsonyiwa amanyi kati omwana tamanyi mbeera ziri musajja ono. Ebyo ebimu ku byamuleta okuba ntaddamu kuba na mukyala we wadde n'omwana. Omwenge anywa wakatiri baluka. Omwenge gutuuka mu byokunywera mu giraasi eba kontulo. Egiraasi tokuba mimiro naye kwata ecupa ne munnaagamba walaayi golooba osobola nga naawe okola kalivenyi bw'omuddiza naye namyalo nawe tobadde mubi. Gwogwo omwenge ogw'egiraasi guba gwa kitiibwa nnyo. Kati oluvannyuma ennyo amaserengeta aga Bama Myanmar tulengera kafirimu etandise. Brother to sisters, right? Batandika okunyumyako ku mboozi kwatagana ku sister. Ye mulongo tumulengera akando akali kasigala byonna byonna nonaga nange abangenda kebandekera yali mukwano gwe ow'oku lusegere ku Rose Friend. Kino ki ekyajjawo tulengera commission bwe baali oli yali mukwano gwe ow'oku lusegere ku Rose Friend. Ne banagamba Mawanda ne Bwanika abo ba mukwano nnyo. Kakati yembeera eri bali we baali naye nga batuse mission Myanmar Bama. Ekitundu ekigamba okuba ndi kyo kyali kijjudde ebikolero bbanga ddene. Mission yali baleese baatuka ekiseera ne balina okulinda. Nga balina kulinda woda ya mukama wabwe okkuba. Bagenda okulaba omulego babagamba nga balengera bantu ba bulijjo. Nga ate baana bato bakazi na baana ate abakulu abaliko bakadde bulala abasajja.
baba tebannakuba n'abawasumulula fitina basirikale abamiyanima bano tebalina wode kuba mujaasi yenna singa oba waliwo ow'enjaga gwe bafanga naye kati abasirikale ne bakuba abantu bana bava mu njaga abaana n'abakyala komando n'aduumira bakubye eno si eddiiru nti kati eddiiru si yabadde mission nti kati efuuse bakuba batya omukazi nga tulaba ne batandika basuna basinaipa moja alo 35 meters, half left, RPG. set ogenda omuganga oli ali set ebigambo by'omujaasi ng'anaacapa omuntu si bingi sona mbio si bye bino mukube takako omukono mukubire nerosi tunulira moja be basajja basobola okukozesa singo nolowooza bava singo bakubasa bbawa. Clear, boss. Josh, check enemy down. Clear, kebera omulabu baddaddala yenna aweddeyo. Ekikubisiza abajaasi abo kukuba abantu ba bulijjo nga kuliko abaana n'abakyala. Mu nsi zonna zonna ekintu ekyasinze okubeera eky'amaanyi kuwa abakyala n'abaana bitiibwa n'abakadde n'abavubuka babawa singa bayowaza ekkomera. Egenda maaso. Okay, put some pressure on the neck. Yabayisa nno bubi nga wali abakubiddwa nga abamu embeera mbi nnyo era mulongo ne komando no balinga ku mission eno ennyo. I don't know. No breath on the CPR. Escape and evasion is cinema. Tugenda maaso na bingo gye tuli Salongo Jingo katandika butandisi I for the power tusinzidde na bingo katandika butandisi kabukede TV2. She's breathing. This is priority 1. Head facial and neck injuries. Ate mwana. Are we tracking on the Rio, kid? All good. 12 enemy dead. Get the bug out. Bazula ndi buli ngeri balina kuleka ne beeyongera n'emissionary ebaleese naye kyabayisa binnyo okuba nti baatukidde ku baana bato ate n'abakyala ku nsonga eno. All over. Locals will look after her. Clear Gomaya. See him Cotois Bear. Omwana yetaaga ddwaliro ono waliwo ali mu mbeera nga asobola okujjanjabwa ng'asobola okujjanjabwa. It's for her. Some chocolate. Yeyo mulongo tumulengera ali musajja mulungi nnyo bakwatagana bulungi nnyo. Fuck will you say? You just compromise every single one of us! Oh, she's dead! Down! Kati yakulidde okuba temuyomba. Out! Kasa tusobodde okuba omulabe toddangamu kunyigira banno. What in God's name are soldiers like you doing here? What beats me, Gandalf? Kati abajasinga mubukola ki wano kulabika n'abantu bafa ne mubeera nga temusobola singa mwapiddewo abajaasi abo nga tebannaba so n'okuba omujaasi nga tannakola nsobi omukulu wange amunyinyonyere bulungi nnyo nga munaddiini. These men? Only death follows that man. N'agambye omusajja gwe tunoonya baatugambye mumukolera oyo kufa kwe kuyinza omumugoberera mwe temuyinza mumusanga era mulinya paati omwana mutubimulimu temudda mumbuza gy'ali muwonyeza bali emuwonyeza nange ne mumponya abatawonye tebawonye naye wajjira ffenna atutanze nammwe wajjira ffenna gyatutta. Fuck was all that about? Bibadde bikwala ku kye byonna ng'omusajja atiisa muveeko oyo mulalu. All right, let's go. Babuuzizza ne baganda omusajja akulira ebyokulima enjaga muno baatugambye ni mumukolera mutubuulire waali kubanga mukyamu oliye kwegamba ye kufa kwe kumugoberera mwe temusobola kumala gamugoberera ne mumusanga era buli ng'ekyalaga nti embeera yonna yonna egenda maaso si ya mirembe n'akamu kati omujaasi ebimu ku bintu byeyitamu naye nga era tetunnaba kutegeera omulongo ebyo byagenda bitya ye okusobola n'okudda ebyatuka ku mulongo byebiruwa lwaki buli lwatambula abanga eyewogoma ennumba okuvula yava mu muntu eyo ng'ate eryafande kati lumeeja lyamutwala era bagenda maaso n'okwaga ne bagenda maaso n'okuzuula kuba bali bakwatagana bulungi nnyo ku mission y'okunoonyereza abalabe
Sis, Najja ewa Meja. been making new friends, I hear. Nagandi olina ky'okoze otandise okukola emikwano wano ate nga majje tetukikkiriza nadde ekikwatagana ku missioni zaffe okuleka adi ozingizaamu emikwano. She knows we weren't in Myanmar looking for landmines. Nagandi mwana muwala we atuuka n'ambuuza ebintu bya Myanmar bwetwagenda tunoonya landi mayini ate ne tukomawo nga tetuwera kati nze mugambe nti afande. Gonna start giving people the truth now, are we? Nagandi okusinziira ku nkolagana ey'abantu aba Australia ssaako n'Omumerika tulina okuleka ntandika okubulira abantu amazima ku bintu ebyagwawo ku mission. We all have our missions. Nagandi ekyo mu nkola yaffe si bwe gutambula. Meja aba mukulu nnyo era ne captain naye aba mukulu naye Meja aba amyusiza ku kitogi wano. Tugenda maaso eno enabingo gye tuliko Bukedde TV tukatandika butandisa butuusibwako Betway Uganda. Asante Mukyuzi Mixi Bukedde TV ne Scafo Trucks Limited. How you getting on with your ex-wife and Lizzie? Nagandi kati otuusa ne mukyala we mwayawukana. I had a call from a lawyer. Meja yamutegeeza nafunye ku ssimu okuva ewa lawyer we. I get it, sis. Ekintu esigenda genda maaso na kukikujjukiza sis. Olina okwesonyiwa omukyala n'obeera ate omulondoola nnyo. Life to it. Era kireka obulamu bubeere nga olina ky'ozudde nti olina kumala genda mu famire yo nga totwebuuzizzaako. You fought for turn against you, and your new mission is restraint. Gwe missioni yo yagenda mu maaso nokuleka ndi osooka n'omula nga twagamba ojja kukola ensobi ate ffe tuna obuzibu. Restraint. Amagye gasobola okuwebega ogolaba nga olina obuzibu ne famire yo ne gazuula ate nga gye galina okuleka nno gakugira mu butayongera kuleka ndi otuusa obuzibu ku famire eyo naye nga amateeka eno omwana weyawukana bulungi ennyo omuzadde weyawukanamu obulungi ennyo ne bba kwegamba ate omwana ne baba bamumuwa olumu agenda asannyenga naye naye nga kiyite kiggwawo ekyabaleetera okwawukana biseera ebisinga tuba twaba tumanye omuntu okwawukana bw'atyo n'omuntu ensobi aba ku maama oba ku taata kitera okujja vice versa naye ekyabano kyava ku ki. It's okay, Dad, I'll get them. Yagendako ne taata we batambulemu. He doesn't get out much. Era omwana yali ayagala nnyo kitaawe wadde yagalanga nnyo maama we. Abaana bano balina ngeri baagalamu abazadde. Now please get the chocolate. Obwana nga bujja omanye okuba ne taata nga mujaki kiba kirungi nnyo n'obulira ku bano ne sabagamba komando kano kagenda okulaba taata ke kakwano k'omwana we. Soldier? Oli mujaasi ebibuuzo ku mmeeza. What makes you say that? Lwaki okyogedde? Kano kaana kalala. Yep, okay. Did you ever? Did I ever kill anyone? Wali nalinze ku muntu kyogendako ekyeyogera. It's a very funny question, Billy. Kisese ekyo I kyewunyisa guess that's not what you... andi wali kigolodde wakati bameka keekaana namanda Bye. Where is he? weeraba kangende lizi kitawaganya okuddamu naye atunulanga bomu wama taata tuula wantu bubye mu maaso ayekala omwana we naye ng'entula gy'atunula entambula gy'atambula. How's that? Kali kati andi si kabi. Yeah. Era taata singa ojjanga buli weekend nze kino ekintu ate nja kwongera okwagala. Amulaga mukwano omwana ono baagalana bulungi nnyo ne famire naye etteeka lyamugamba omukyala mwesonyiwe oba yakola ki oba yakola ki kyonna omukyala yasibira ku poliisi ne bannenze wange tadda oba bayomba. Imagine if we got a house like that, eh? It'd be so cool. Ayagala nnyo omwana we babeere bulungi natuka Dad! taata obadde ki sangine yapa najua wache tunatoka pande kumbe waliwo ekimuli nnyo taata ono ng'alinga agala okunyolwa omuntu kati omukyala yadduka n'aloopa kumbe waliwo munnamawulire kyazudde ye mwana muwala munnamawulire agamba kazudde entaana ezaali ziikiddwamu abantu abangi mu Myanmar nina okgendayo byonna ino ogenda maaso n'obibuuza omujaasi yadda talina kyanyonnyola gavumenti yemanyi ebyama ne bakama be bamanyi ebyama ebyo kyaggwerawa n'abajaasi gye baggwera gavumenti yemanyi ansa sako n'omujaasi waayo kati abamu ku b'eŋŋanda
omulongo anoonya agalina okuzuula brother wange byaggwa bitya, mwagamba bya Landi Mine, mwagenda kulambula mu Landi Mine bagizi kyaliyo mu Myanmar, ekyasembayo bano abasigala bakyazikebera oba bozeza bakebera. Kati mujaso naina okuuma ebyama, bamuleka ali mukulu afande najja mu maka ge, amaka ne bagamulemesa nga mumanye embeera y'ensi singa oba waliwo ekikyamyamu. Ne bwatuuka mu mikono gyonna egy'obutonde alina byatunulira ne bimujjira, byatunula ne bimujjira. Kwegamba omwami ono ye muntu yekali ne information ku kyekyali. Ogenda okulaba essimu eno nga waliwo amuli bise, era kino kiraga ne buli ngeri alina okubaako ne wagenda kugenda otuukako mu kabaala we yanyweranga. Kano ke kabaala omwana mwala oli we yagendanga omulongo. Kulabika nga baako ne kyakola. Leero nze ngula nga nze nywa nnyo, era alina okumanya. Namugamu nentera okujja no nyumirwa nnyo okubeera anywamu ate nenda ne ku byemizannyo. Alina okubaako n'amawulire gawaayo okubuulira omwana mwala ono brother we kyaggwerawa. Kyokka talina kumala gwogera byama bya gavumenti oti. I can tell. Byeta bubiri malo mutamiza alabika lwanaayogera. Kati omuntu gwe bagambye nti omutwe gwe si mulamu bulungi, ate wootumya ebyokunywa ebingi ebiseera ebisinga kyekiddirira, n'atandika obufuula. Awo omukyala ataddemu ssente amwogezese, kyokka eri bakanyama bamaze otuuka ab'ensangi bazze n'obo babeere banywereko awo ne basemberera wali omuwala. Journalism for a second and forget my professional integrity. Nerabira omulimu gwange ne nga njagala mbeko ne byemmanya, simanyi oba onambuulira naye ng'ebintu ebyo n'okumanya. Kanyama wuuli n'alabuka n'abamugezi ye n'avaawo. Byonna byamugulidde omwenge, omusajja akyali soba tegunnamukwata. N'amuganze mukwano gwo ne brother wange eri mukwano gwasinga, lwaki tombuulira kuba seetegeera munnange, njagala kumanya. Ye mulongo. They will never approve that. Where Josh was killed as a fucking war zone, you can't just walk in with your fucking head. I'll take my chances. So I don't really have a choice, do I? I spoke to your boss lady. Penny Shaw. She says that you're sick. Stay away from you. Does she know? Ebyosasula byonna ng'abikolako naye mwana mugenzi oba otya neetaaga tujja kwasaganya, nze gendayo mu Myanmar kubanga gwe wali genza okunoonyeza bya brother wange naye tulina kyokozeewo. Kaŋŋende mboneebone sirina kyakukola, agezezaako mumugaana. Nina kinyaga okukubula ennyabo. Asaze kumbe kanyama akomyewo. Gwe demu ng'oggyeko okunyirira ono omwami akutwalawa kati etandise tamumanyi egyo eminyiriro nyirira egyo gye munyirira nga ffe tuli eno naye ssebo kiki yonna nankolaki bawera amaze kuwali ku mmeeza ya puulu okuwaga banne nze ngamba akutwala ate omujasi tawoninga laba olutalo laba olutalo laba olutalo mujasi omu bannange mumunzijako 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 musajja ntuka mumunzijako musajja ntuka mumunzijako mumunzijako bannange mutendeke nkuba abiri oleeta abana musiriwala agenda ofuluma yafuluma ne mwana muwala itawo naawe. Come on. No, I'm not going anywhere until you... Tena jola goma nakumbulira brother wange chiche yatuukako. At the end of this week, okay? So if you want to show me this courage that everyone keeps... Kati kale ndagira gye wamuleka nze ngene nfune wentuukira sijja kulagirira. And you might want to work on your aggression. Kati tena ky'osobola byonna obeera weefulamba oso okulwanirira abantu ate nga tonna nti ogenda bakolera walindese ne ba ntwala.
kale no mwana muwala yalaba abamulwaniridde epaati abaana bawala baterugiraba nga nkulu nnyo. Omuntu asula kasanje ayagala ogenda ate kakati bali abamuwerekera olw'empaka bagezaako mukyankalanya omugaanira mukubanga ogenda mutwala ekitemu. Ebyo nyini omuwala bye badde akayanira waliise ne bantwala ekasanje nze saalifudde ku nzikiza yaawo. We've got assets on the ground in Myanmar. Kati ogenda okudda ewa meja ono yamugandi bingi wegambye omukazi ate kati woogenda muze ate sigenda muyamba kiba kibi nti ebya Myanmar tajja bisobola muleke. You are. Oh, and the governor wants to give you a medal. Gwe kakati oweyagala kufuna mudaali ogenda gufunamu eyo ogenda naye nga amateeka tegakukkiriza kuddayo. Afande ayina ekyamu omusirikale ono alina ekyama ave wa mukama we kaputeni akuba oluggi lwa meja tuzanyisa abasirikale ba field nga alimu katwewungu oda tezikkiriza naye omuntu asobola okikola. Gwe n'omuwolereza bwoleza ekituufu kyekyaviirako mwana muwala ensi ono. Baatuuka mu baana ne bagamba mutulagirire awali Ssaababanda tugenda bakuuma mwe mutulagirirayo. Baafuna akabinja k'abaana be bakema biri byo twalira byeko nga balina akabinja ke bakema ak'abaana naye kati agenda otuuka eno wa famire ye. And I thought I'd change things up a bit. Olunaku lw'omwana omulaba lwo lwalumuwa ng'alina okumulaba nga wiikendi etuuse naye nga takyabeera na mukyala we. Okuva ne bamuzuula nti omutwe gwe alibanga guliko ekikyamu gwalibanga guliko ekikyamu. Boring adult. I am not a boring old man, thank you very much. Omwana we yekka gwe yabeeranga naye obwongo bwe ne bubanga obutereera. Hi, Mark. Omwana we yabeeranga naye obwongo bwe bwalinganga obutereera. I'm cooking Thai food for a friend. Tugenda maaso Bukedde TV2 nabbingo gye tuli. Embeera eno yamutereezanga nnyo nga yogeddeko n'omwana we kubanga famire kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eri ategeera famire yenna. Ku luno omukyala yamuyita ni janguke wange ye muwala omulongo nayita omwami ono n'alyoka yeesaanika munda bulungi nnyo esaati ye najja abeeko ne beeyongera okumanya n'omulongo ono. Banneebale nnyo banneyo kubanga onjiyiriza toyingidde obiresaawo banne tomanyi nti nno olunaku lutuusa olw'abaagalana. Mwana muwala kwolo yakyaza omwami ono abenga naye banyumyako atanasimbula mu nkola ey'ekizungu okyalewo omuntu n'okola ne ku by'okufumba gwe omugenyi ngambye ya kizungu oli lajja kubeera nga abantu oyingira efumbiro ly'omuntu n'ogenda ogwa kunva n'ogwa mama. You let life punish you so much you forget the beauty. Nabugamba n'ensanyusa nnyo embeera z'otandise okunzizaamu era otandise okuba nti nno onzikiza sirina kwerabira bantu bange be nali nabo mu lutalo. These bracelets for me, but they would tend to break. Namugamba akantu kano kalina akalala akali ku mukono guno naye kasalo ne kasigala gye kayagala naye nga nali nkaagala nnyo ate okusinga ttatu eno. Bino nno yalinga abyogerako nnyo ng'alina omugenzi yaga nti oli yafa landmine yamusaanyaawo ono ndina edda njagala okumanya landmine yamusaanyizawo saidi ki bw'atuuka ono n'atabuka kubanga alipoota eyajja ndi waliwo abasirikale abaasigala olwa landmine ezo. Mission yali nti bali balina genda ku lwa landmine ezo okuzigyayo mu Myanmar kuba zattanga nnyo abantu ate ng'otula lwali luwedde. Ever since we were little kids. Kale no bambi omulongo ne yatandika okunnyonnyola tenansonyiwa ssebo okubanga ngenda maaso n'okulemerako ku nsonga z'ogenda maaso n'okunoonyereza naye omuntu ono kuvanga tuli bato ffe twali balongo kyagezaako mutegeeza tikakati bw'oba nti oŋŋamba nti omanye ebigenda maaso buli ngeri olina okubanga oli mumalirivu ng'oyogera amazima gonna. Sina kyakola nze zembuulira awo manye ebyo njagala ne mangu nagambye ngenda nnyo acoka ziririziro zigenda mu nnya anti zinnayisaamu n'aleeta akapima essaawa n'aleeta akapima obudde ako kasobola okukakasa ndi nnya ne kakukyusisa n'ogamba nti twagambye ennyo ez'okumakya tewanfunye. I don't know if I can live without him. Simanyi we naabanga sina brother wange. Ate ono eri mukwano gwe best friend oli yali sister ono babirye oli omwana yali kato kati best friend kimuyisabe kuba yali close friend we
I've been with have all actually turned out to be liars. Simanyi ngenda gezaako nga wensobola okuleka ninkugira nkulabika nikutuusa mu mbeera eyinza okulabika ndi ekusanyusa era kambenga mmodo bwe mba njogera naawe. Kale nno omwami ebimu ku byamugobya mu kooti era omulamuzi yakikaatiriza nnyo naye genda maaso. Sasa hiyo mambo hapa najua ati kwa koti walisema mimi hapa nakwenda mara ngine kuongea na wewe. Sasa makati walipita mimi siku ile nilikuwa mimi nakwenda kuambia kwako ati mimi hapa nawezi fanya kitu ga ogenda okulengera agenda masabuza bamugamba bintu birala nnyo byenatete ate ayogera bye wakaliga wabula ono omusajja yakutula ekibaawo kino. Basajja bakutula kino ekibaawo kyolaba niba ne mazima muswale kuno kino ekibaawo bwe bagenda maaso ekibaawo kino so nga munewebuzabuza esaawa etuuka ngo ino hiyo mambo walisema kwangu kwa koti mimi hapa nakwenda fanya kitu hizi mara ngine. Sasa kama mimi nafanya kitu hizi sangine utapata zobatabuka anjifune kale omulongo yakola ekisoboka kyonna kuba ono yennyini yamanya ekisembayo ku brother we era mwana munene yeewaayo ekkubo lyonna musajja ono amateeka galagira talina kuddamu kulabika nti abeera wegamba era firimu egenda mu maaso omwana muwala ono embeera zonna yagenda mu maaso n'okukola ekisoboka kyonna naye nga yerabidde ekyaleetera omwami okuba nti amaka ge gasazibwamu ne bamugaata olinnyeewuwo ekkooti esobola okulambulula bulungi nnyo nti oli kuweka 10 kaakati 14 z'okomako okulabika nti osemberera awakaawo. Genda okulaba alinga gwe baatuga naawo n'ekiso n'akola ki pega musajja ono yali komando eyabonaabonera mu Myanima. Eyo Myanima eyogerwako mu byafaayo tizo zimu ku nsi ezikyasinze okubaamu ebikolobero by'olutalo. Alinga agenda okutugoma n'abandi ate etteeka lyali lyamugana okuddamu okubeera n'omuntu baagaana oli oba abantu bonna. Hiyo kitu ya Myanima hiyo mitamwambia kwako kesho kesho mitamwambia kwako hiyo vitu ya Myanima yote ya Bama yote mitamwambia kwako. Wakati ulifika fasi moja alikuwa huko kwa Bama huko kwa Myanima huko. Sasa hiyo mambo tutaelezea kesho. Kale mwana ono nalabika nti embeera zonna zamufulira ddala embeera enzibu ennyo ng'agamba nina okumanya ebyama naye nambulira afande bw'otambulire kesho mitamwambia kwako. Kumbe musajja atandise okujjirwa ebintu omusajja bamukaana ayagala ajjukira ebizibu byeyitamu omwana muwala tabakuulizibwa aduiko ekkooti yamugamba toddangayo kiki mulya banange muli beena babukazi bebasiri yayogerako abalya. Omusajja ekkooti yamugamba toddangayo n'ogezaawo bigwerawa. Mu nsi ya Mukama muno waliwo ekitonde ekigamba nti kati we luba lugendo bwe luti nga lwakutambuza bigere okakasani njatambuza ebigere ninakolebe kandi ziryemu n'engatto tebalagamba nti nno bagambye ebigere ngo lyalowooza nti nno kutambula nga otambula butambuzi ne kakondo. Kale nno omuwala yagiriza embeera yonna yakkiriza egenda okubaawo esoboka ebeewo naye nga alina okumanya okwalagana ku brother we era nga ng'ogyeeko n'ekibasi ky'abalongo oluganda luba luganda. Era omuntu agenda maaso ku famire eno okubaako nekyatereeza ye mwana olunaku lwe nga lutuuse okulaba ku kitaawe. Bw'aba ku mulyango alengera waliyo abamugamba totunonyeeko watulekera ddala eno bumbula n'otusindika. Alina gw'alengedde omusajja ono mutwe mulamu mujaasi alengera emirembe hapana kwenda kuja Magombe. Tunagoja Magombe iko na kakuka hapa nataka kuja Magombe. Sisi tunagoja kwako hapa nakuja Magombe. Kwa nini mnataka peleka mimi hapa na iko Mrambo? Tena mnataka peleka mimi Magombe. Wewe unataka peleka mimi Magombe kama nani? Kuja twende Magombe. Waliua sisi na wacha sisi huko kwa nini hapa nakuja? Wewe hapa nakwenda kuja. Bana mujasa badechi. Kumba ine mizimu egimuyiga.
Sijui kwa nini huyo kadogana hata lugezigezi kwangu. Sangine kama mimi napata rapigi atapata tabu kwangu huyo. Hata lugezigezi tu wadechi. Tata, no. Kale musajja atubambi. Ekyo kyennyini kye kyavirako mukazi ogani nedda. Nkugambye enkwagala ate ngugambye onkwagula. I'm sorry, Dad's just a bit sick. Nsonyiwa mukwano. Nfunyemu ekinsumbwa. Ne musajja. Mom, Dad needs me. I do. You're the adult, sir. She shouldn't have to grow up like this, okay? Era omukyala yategeeza omulamuzi ngenda mukubira. Tebijja kuba biti toddamu kula mwana. Akanza aba woteri n'akanga omwana ate aba woteri bava nnyo ku nsonga emmere bamugamba genda. Can't get it right. Setegeera. I'm gonna lose her. Ngenda kufiirwa nneme kuddamu kula mwana wange. What the fucked up thing is, I don't even just... Simanyi bakirinvaako ddi. Kadoga anoonya nnyo mwana. Kadogo yaani mu nsi ya Mukama Katonda yatonda ebintu ebisinga otabula emitwe nga bisinga otereeza. Mulimu ekitonde nga kyo osanga omusajja ayogera bituufu ofuna n'akakeeka. Nze abakazi bantama ekyo kika kya musajja n'obawo oliniize mukazi wange waatabaawo ompulira seetegeera. Kati ekyo ekitonde eri yatabuka n'omukyala we ng'amala embeera zaalimu. Kati omulongo wasembera wano ono eddalu literera ekkakanamu. Omulongo bw'ogambye naye era kiri ekyokutunula nga lapigi tekikyuka. Omulaba mulimu omusajja ayimirira awo n'okyogera nga tali mu uniform n'agamba oyo mujaasi ng'ayimiridde awo. Except this one for me, it was personal. Kati ensonga enkulu yiino. That was one of my old commanders. An evil bastard. Waliwo omu ku bakomanda baabwe baali balina. Era nga komanda oyo y'omu ku baali bakyewaggula. Abaali baamala okuyingira eri mu Myanmar abaali bakolagana n'abamenyi b'amateeka. Bagenda batuma ogenda ku mission. Ogenda okuleka ni banoonyereza abamenyi b'amateeka. Ng'amaze otegeeza bakama be nti omuntu gwe munsindiseeko mumanyi ekigenda mu maaso si mwangu. Yaduumira abasajja b'e Bama. Ye musajja omu ku bakomando be nali neesiga. Singa tubalugenzeeyo kyali tubeerera ekizibu okudda ffenna oba si kyo mission tuyinza okuzza omutwe ne tutaleeta muntu yennyini singa tuba tusobodde. Kyazuuka mu Myanmar gye bali bagenda abasajja bano aba Myanmar baali bakiririza nnyo mu komando ono yali yava mu basajja bano era yali yatendekebwa mu America okujja okuleka ndi akola emirimu obulungi ennyo mu Australia. So you pendant? Hand of Fatima. Bad juju, boss. Tulengera ekibinja kino wekyakigenda maaso n'okunoonyereza nga kimanyi bulungi nnyo nti amenyi b'amateeka banoonyereza komanda waabwe yali omu ku ba elite bakanywa musaayi ba special forces balinga nabo. Hey, it's the luckiest charm you'll ever... Bw'oba otidde kano ka mukisa kankakuwe kakwate A lizard. tokasuula bw'oyambalaako emmundu ne bw'ogireka. Omuntu ng'akuwa assurances oyinza okuwulira n'ogamba bizinesi iri mu nsi. Oba oyagala okukakasa assurances mu nsi tuuka kwatunda etegula agali n'ondikuba wansi ne litayabika otwala loole abawo n'abantu bawagondagonda naye ku bino ebya sikulapu omwana aba yasuddewo ekitundu ky'omusumaali gakudibirira nga lyabise. Baali bayita mu Ranman Field mu Myanmar naye nga bali batendeke. Tulengera kyava ku ki? Omulongo ne komanda waliwo ekika ky'ensolo z'owulira ng'otuusa awantu n'omanya ntuusa wali amaka g'abantu kubanga ettale teriba wala. Lwagguloggulo Guys for dinner, anyone? teri gwe balaba nsolo zokka twongere tuzuule zitambula naani. Mulungu yali ategeera muvu zonna ez'ekinnamagye yeyo mulungu katu
we yatuuka kato ng'obwana bubalabye obwali ku nsolo zino. It's just kids, man. Why don't you shut the fuck up? Wikito sirika. Bana bwana. I know where he is. Nze manyi gy'ali. The Australian like you. Gwe munoonya manyi waali. For. Omanyi omwana okubuulira. Jangu ndagoba omanyi. Buno bwalaba giwunye nti afa atubonyaabonya. Kambalagirire gy'ali. You know this man. Omanyi omusajja ono? Where is he? Ali ludda wa. It's okay. Follow up on there. Kaina kaganto kyogere kikyo na. Tujja kuuma. Naro gano na niyo kakwe. Kusubiza tujja balwanirira twakuume. The fuck is Akamu kaagana mu lwe waabwe ono n'alwogera. Okakasa ntegedde mmanyi kyali. What's the point, boss? Do you know this man? Omanyi omusajja ono. Mr. Baldy? Mr. Boddy? What I tell you? Just because they know who he is doesn't mean they know. How about you shut the fuck up? Wikito sirika. Can scare him. Hey, I'm not gonna scare him. They're fucking scaring me. Otisa omwana okwogera yemwe mbadde ki? Do your fucking job, you understand me? Kyagwagala ekigwe emulekena abagamba tomutiise sawuti gyakozesa omwana abaamu amagezi tayogera. Those kids are walking fucking land. Akamu katidde. Just keep. Akamu katya. Fuck up, Josh. Waba omwana agenda nonga titegedde nekayise. Bana eryali mu kyemba. N'akabikula. Ekyo kibi. Stop! Omundu ewuliddwa. Omwana akubiddwa ono olw'owugiramu ati. Komanda yakuba. Tekyaliko ku mission. For buddy. Tell me the truth. Do you work for him? Ono yalina okwogera. He's scared. Oli afudde sijja kwogera. Family. Ate abaana batya. Ate abaana roho ebeesibye giba giwunye. Musooli sijja kwogera. Hapana kwenda uongea, mlimaliza rafiki yangu. Makati nilikuwa mimi nakwenda ongea, ulikuwa kwa kali kwa sisi. What have we done? Why? Oyo mwana si wa kuogera katika wakati tulindaba ulide ebyasi. Nedera tombulide kyakato. Kyokka baliko baali batuuse nga kati alina okumunyonyolanga omuntu we. Nawe mbulire ebyakato katoyo gwolaba ali muzibu. Mpozi ng'okyaliwo n'akunyumiza. Tayagala muwala agende. Ate nga n'okunyikiriza kyali kizibu okunyonnyola. Kati bano baasali bagende maaso n'okunoonyereza. Ddala omuntu ono kiba nti ddala omwana aganye otubulira ekituufu. Tuzuule akawabadde abeera. Tulawo batulina gwe tuyinza okubuuza atuula ebya Mr. Boddy. Naye nga bali basoose ekkuba akato akamu. Kati ekyetera kana akala obutayagala kwogera. Bone bagenda nga bakatwala okusinziira akawe kali kavudde. Say, come check this out. Bagenda tuka mu kitundu nga n'abaana adde baagala kuyita buyisi bajje nga batuuka butuusi. Kati obutabaawo bw'abaana bano bwabawonya okuba nti baali badde ate tebatuuka ku kino kituuseewo. Lwakuba ali mu butanwa omukulu yakuba omwana omu. Nga ne bakwata ku mwana ono amukwatako ennyini yasse munne nga tayinza mwagala. Olutalo lubaamu ebintu binnyinyi eby'ennaku. Omuntu ebimutuukako n'aguma kuva nga kyali mwana muto. Omukulu n'ayongera guma. Wadde walongerya ddwaliro ate batiddewo bantu ba bulijjo. Tugende maaso tunoonye abalawa ekigenda mu maaso wano okusinga etunaabeera ffenna munda. Mulongo alinga alina omutima ogwatuliranga ennyo kwegamba nga alina omutima ogugwe ogw'obuzadde. Lwakuba musajja atu yali akyali muteera nga tanafunayo mwana. Naye ng'omutima guli gwo gubeera kwegamba omuntu gumulimu. Kaana kano kayinza kumunye ne kawulira ng'egubye n'etukula n'eddugala. Kutuuka eno okulaba abantu baako nga baafudde ate ne kibeera kirala nnyo. Escape and Evasion esinema giringa Salongo Jingwa katandika batansi Bukere TV2. Thanks. You seen this? Miyanima. Oni esquad y'abakanywa musaayi Elite.
bakozesanga nnyo singo. FFO fanya fujo uone. RMG. Hey! Sona yeye. Maje. Where's that kid? Yukira na gari maje. Kidding. Gwe. Utalwadu lwabakanya omusaayi. Basajja bebakira emmundu ng'akuba singo. Mu mbeera yonna singo. Barry! Find us an exit south towards the train line! Commander! Right, contact! Go! Twende! Singo! Opanga ku basajja mu mbeera enzibu ng'akyakuba singo. Osanga tenda bugumiikiriza n'asikamu karapidi awo. Singo! Okutuuka akaana. Fucker, what did I tell you? Well, she no. The kid's with us. Nagambye omwana ajja kukwata emundu ono. She stand down. Then there, adore Jala. You're dead, kid. Teka emundu wansi. Drop your weapon, kid. Well, she stand. Teka emundu wansi. Fuck this kid. Kubano kwe kuli yasse munne. Ogenda okwetegereza. Guys. Ogenda okwetegereza. Akaana kamusuna ne kadduka. Kamusuna ne kadduka. Omulongo munne yatunulira amagye gano ogalaba atunulira munne n'atandika omujjanjaba nga akumunyonyola okusinziira ku mbeera ero ne yasaba sigareeti ng'abasajja babbama babakuba ate nga naye munne yali akubiddwa. Yasaba sigareeti ono ng'alaba yayinza okukola ekisoboka. Bo baba bamanyi n'alaba baddeewe mwana walaayo ofuddeyo nnyo. Genda sijja kulolotooma mwana okoze ekyokoze. Genda omulongo naggalawo. Stretch. Yagenda otuuka nga banne bonna obusajja buzze bubalemeddeko. Embeera yayolekera ng'abalala bali bubi, abalala embeera balaba lugenze. Let's stretch him, Roshi. So I told you not to be target practice. Nga buli kiwundu kyatunulira ku mujaasi we. Just keep pressing on it. Just let me rest here for a bit. Sigala ng'okinyigaanyiga Come with me. kireme nfulumya nnyo musaayi okipikaapikamu awo Legs up, legs up. amagulu gasitule tugire ndabe nga nkutwala. Abaserikale bonna babakuba abasinga ne mukwano gwe n'akuba omulongo. Kale mukuvaayo wano embeera gye yolekera
ate nga zikyali nyingi ez'abasajja ba Myanmar. Bano nonsense. Ekiwundu ono mu kumwetika atalinga eyakireeta obuzibu. Ogenda kwetegereza ekiwundu kyongedde okufuuka ekizibu. Abaduyi bongera kujja. Nkoze ntya okuva wano? Weebale nnyo wanneetisse naye awasembye kale. She. What do you mean? You shot him? He was going to shoot the kid, and I couldn't let him do that. And Stretch. N'amugamba munnange yalabye nti nno omwana yamukubye naye amazima gali nti nze namukubye nga sigenderedde. Ye ku bukugu bwaliko yaganda yalabye ng'omwana yamusunye naye omuntu nze namwekubidde neekanze emundu ogenda okumasuka n'enkuba omulongo. Nekireka afaana ono embeera yonna erudde ng'emusumbuwa. Bewa tugenda maaso. Jamuwunyira nga mukama waabwe yali yewaggula amuguddeko. Your mission objective. Mission ki? Where is your central commanders? Abakukulira baduumira amusinziira wa? Commanding officer. Nga babuuza tebamanyi nti oli yali baddewe. Ne yali omulwadde ne bamuyisa bubi. Laba yali baddewe yadda Myanmar. Babuuza kye bajja okukola. Lwaki muli wano? We're not military. We're Jots. You made a mistake. We're here as part of a landmine observational team. N'amuganda omanyi mu mirimu tukola ensobi naye ekyatuleeta kuleka ntunoonyeza landmine eziri eno. You are not military. Tetuli bamagye bupangisa tuli bamercenary. Temuli magye. Major Payne. N'amuyita erinnya n'amuyita n'erya mukama we eryabatwala Major Payne. Okumulaga nti no eriye munne teweebuzabuza nti omumanyi. So she's still sending you spooks out, or is she retired to the country? Omukyalo oyo akyagenda maaso n'obbawa ebiwalagira ebyesitegeera ebyanzija gy'ali kuba kati alemeddwa okuleka nti nno akkiriza bateekewo omuntu omulala awo. I told you we're Jots paired with the UN. Naga nti emirimu gye tuliko gya UN. Saagala ogende mukama waffe yatusindise. Saagala ogende kirala. Tujja kuwa ebibonerezo mpaka ng'oyogedde mission yamwe entuufu mission kyeno. Ebibonerezo. Ate kyo ekidomola kiba kinene. Lwaki muli wano? Okolola ogunene akatono n'okolola buli mbeera zonna. Really love about this country. Bakwata ku muno mutulugunya gwe n'obanga eyateredde. Will it? It's the rain. You see, it washes away. Okusinziira ku mbeera zonna kabe manyi embeera zammwe toyinza kumala gwogera nze manyi. You see? Olaba yali munaabwe. Peace. You're not a man of peace. Nze manyi gwe ne bakola batya gwe toyinza kwogera nga ggwe. Nze nkutegeera. We're very alike once. Naye manyi olunaku olumu ngenda kubaako ne kyenkolaga oba nkikole kati nkulage nti nkutegeera. Why don't you just shut the fuck up? Lwaddeyo tusirika. Okusirika gwe twakutteko. Amanyi obusungu ono waayinza okubaako ne wagondera. See that scar? Olaba enkovu eno
You know what I call that scar? I call it Seth's conscience. Seth and I, we played the same game you're playing once. Just nawe unaku olumu jakera obeere mu mbeera nga gyendimu kubanga onsobedde mbuuza munnwagwe tonyega tomanyi lwaki navaayo eyo ate oganya kumbulira babatumye nze oba batumye basirikale benkolagana nabo. Kati omanyi Seth didn't fucking shoot him. ngenda kuleka nti no nfaafagana naawe kubanga ono mukama mmwe mmanyi tayinza kwogera. Tayinza kwogera naye kwatako ate ayina engeri gyagondamu. Company's family trying to smuggle opium out of the border and we fixed them real fucking good, didn't we? Nze eri nali mbonabona n'essene leka teno ku boda nkukusa kino kyakabya ekyeno temuyinza kunzizaayo mmwe. What happened if you hated here so much? Why'd you come back? Komawo tukwetaaga osookoleka nti oterera bajja nakwongeza omusaala nze ntegeka ngeri gye naagabamu omusaala ate ontwala kunnyongeza musaala. 16 will put that to the test. What do you say? Bamulimba libe bisoboka byonna. Olimba afande. Wona danganya afande. So fucking pretentious. Hey, you came here to kill me, you prick. Gapenza ne kunzita. You think you're better than me, don't you? You are fucking piss weak. Yamulanga tayinza kwalagana naye. Why don't you join me, Seth? What do you reckon? Brother, I am nothing like you. Nze manyi buli ngeri wenakwatirako buli ngeri. Bodi ojja kuntegeera. Well, if that's true, wekyonga kyekyogenda okunkola. it's something even worse. Ebibyo wasigala eri nokkiriza okusigala ku musaala omutono. Negamba ojja okole n'ogaana. Behind moral vanity. Ye akyayira ddala okuva ku bantu be yali akolera n'asala afuka ekibanda. That's much longer. Kati ate ozonyingire n'eno. Fucking leave me out of it! Ne bakwata mulwadde. Even fucking alone, he's no threat to you! Bamanye ekimugonza. Akutte mulwadde. I'll fucking kill you! I will fucking kill you! Nja kutta. Kale. Time. Muveeko musibe wali talita lugezigezi. Ojja kunzita gwayine mu mundu. Ekibonerezo kyali ng'obeera buswa. Get up! Bibonerezo yayina empaka. Now you smash that. Njagala omukoleko nkuleke. Bw'otamukolako muyimbi mu lugenda. Maliza ye. Maliza ye. Wacha mimi nasaidia wewe. Panataka maliza ye. Simple, mate. You either kill him or you both die really, really, really fucking slowly. Komando. Embere yadirira yali nnungi. Kyeyagezaako kukola. Kyeyagezaako kukola. Ogenda okulala bekkomera lyabwe. Aliwo ali amumanyi totoloka baatutendeka totoloka. It's all about the suffering, really. Omanyi omuntu okubanga akoze ekintu ekyo nga mwabeeranga mwenna. Yes. Shit. Ye amanyi kyayogedde, weeyogedde ojja kunsaanyawo nze nzeka nkimanyi ojja kunnyanguyira. Afande yakulira okumwekuumira brode. Yamwekuumira. Kenva wano. Ku bantu mwenna be baasindika nnako babiri mweka nena bakuuma nnyo. Aduula nakyekuduula yenna. Musajja wattu yatunula embeera gye bamutaddemu ne munne ekiwundu kye kyamuyisa bubi ddala. Kwegaya ekyokulowooza ekyokukola tekinnalabikako n'akamu. Owakabiwa okuba bamukubye mu mikono bwe batyo obulwa nekyozaako mazima. Kiki olowooza ekirina okukola? Kubanga okusinziira ku mbeera ye wattu bw'atulala abantu talina kyakkola onaga naye nebaza Katonda okuba nsobodde okuba tebanzise luli otegeera kyoliko. Ye amanyi Katonda essaawa yonna era abaako n'engeri gyakuyamba naye nga bali abasajja babayisa bubi nnyo. Bannaye balugenze
emikono bagikubyemu ebituli. Tell her the truth. Gwe woba olina ekikomando kyo nga wejjako akakuyonka bakakubya emikono mwennyini. Amazima embeera nayo nga nemufuukira ddala nzibu nnyo. Agamba Kilichi eyibanda, agamba kina Saji bali gyono mwenna mugamba ki eyo. I promise, mate. You know I won't make it. Kyonna kyonna waliwo wootuuka nga mazima olina kuleka ndi weerwanako nga woosaba ne Katonda. Basajja balina amakomera. When you start giving me orders. Omusaayi gye goma okutugwamu balinga bagala otusanyawo empola. Fuck off. Ono nize naye wemba ngenzi kuba nze bampisiza bubi ate nga n'ebisago. Ofuba nnyo n'olaba nga munnange obaako n'engeri yonna yoyinza okuba nga bantu bange obategeeza bwoliva gwe oluwonye. Otuzza otunyogoga nga tulimu ebinoso tandika toyinza butawogana kuyita bakusibye nga weesikayo ako tebakajjaako mu kyama kuba wasembayo wano waliwo obusika obunyama. Labalo oyinza okuwulira obulumi n'obangaze alaba oyinza okuona akagere n'obuukabuuka bali ne bagane bannange lukoda azina mazina kyago. Genda okwetegereza embeera gyeyolekedde. Mister! Thank Christ. Omwana abadde ki? Kale olutalo lubaamu ebyokuyiga bingi. Omwana ono bakuba munne mutanwa banenzi ndeese muguwa tebankyanga naye nga gino emikono gikwata omuguwa mpozi ng'ekituli kyokwata mu kongoli gyo n'obanga avaayo ate ofubutukirayo wali omukulu obwedda wakulingiriza. Baaboganye nga beesumulula jjukira meyanziza sente zange ssebo. Tugenda maaso okwetegereza akalevu kalevu jjukira emikono gyakubiddwamu ebituli okwata bwota. Agenda otuuka okunona munne, agenda otuuka okunona munne. Sajja wattu yagenda okuddanga munne jjukira yali ayina ebiwundu nga n'alaaliza ddala wali oli eyamusibye obwedda waatudde ng'omujaasi yamanya ekyatuuse ku munne. Kale mu kuvaayo omwana ono olaba engeri emikwano gye gisangibwamu woosuubira nti oyinza okufunawo obuzibu ennyo ate oyinza okujja omukwano gw'otayinza kukkiriza. Omwana oyo waakubye mukwano gwe gyebuvuddeko n'amusibula. Omwana omutayinza okunnyonnyola olutalo ne babuuza abantu abakulu mwe mwali muli sayidi kini olowooza ffe twali tuyinza okubeera omwana eyalingizanga nze naye nga neekwesa eri. Embeera yonna yeyitamu yagwa ku badde babikulira.
Sebo Brody. For God, you don't seem to hear very well. Mukama yebazibwe nkufunye n'ontegera nze nkulumbye. My suffering. Kubonabona kwange. Mikwano gyange engeri gye balugenzeemu byonna obirabye. Namufumita ekiso. Maje. 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 Training entufu gye batrayininga amagye bw'ogifunamu kati ni nga naawe oweereza gavumenti nfuna bulungi. You left him? Kati mwana muwala wayongedde okutegeera ebintu byonna engeri gye byalimu. Omusajja yogedde amazima gonna kuba buli gyembeera gy'abeeramu ng'alinga atabuse alinga akoze eki enfa mikwano gy'engeri gye baafaamu. No, you lied to me. Wanimba. You should have told me that before. Wali kimbuliriddewo kyokka agenza omugamba amazima nti ekyasa ekyatwala brother wo amazima nagenda okizuula nga kyava mu yange emmundu okusinziira ku mbeera yali eriwo naye nga okusooka nali ndabanga omwana yali yamukubye kyokka agenza okimugamba nga mu kiko ekyo ate ayinayo bwe bamuyita kati engeri y'enjawulo. Namuga toddamu okusuubira embeera yonna yonna egamba nti no brother wo gyali. Ekyo kyobeera ng'okimanyi brother wo taliiwo, brother wo yafa. Escape and Evasion ye sinema gisosezza era nga tuli eno tuliko Ivory Bana Bingo Salongo Jingo katandika butandisi tugenda kweddako ssanyinyini era ngegenda kubanga etandikirawo yasobola okukozesa amazima nannyonnyola nayogera amazima nagali munne yesagala twerinde yadde atabuse kuba kiri kyo kyali kimuyisa bubi. Abantu olina okubikira abantu baabwe ekyamulongo kyali kyamulema kuba yali mukwano gw'ennyo nga neŋŋenda ye yali emulemesezza oterera buli ebirowoozangako ebintu ebyo engeri yokka gye yawonamu olutalo naye waagitunulamu n'agijjukira alabira ddala ng'ayisa awantu awazibu otalabanga. Meja You have got to be fucking kidding me. naawe olinga nsaagisa ononye ekyeno leero. Having a bit of U-turn. Yeah, why don't you come on in, eh? Ate obadde olazeewa nakomyewo nagenze nkomyewo bukomi obaddewa. The bodies are in transit now. We are bringing them back. Naagani muneesanga lugende mu maaso nakukola ki oba kukola ki baasobola abantu beeri okuleka ne bakuŋŋaanya abamu ku bantu baffe baali baasaanawo era ng'entegeka eriwo yakuleka ne batuleetera ebyasigalira by'abantu abo omuzibwe eno ku butaka waffe. Kakati wangambanga ne beggamba omwana muwala kintu kyonna kyonna naye kakati buli ngeri mugambye amazima saagala munvunaane nti oba ki ndabye nga nze kirinanga ekibonerezo li eri mukwano gwange ayogedde amazima. My job description doesn't end with a mission. What is your job fucking description, huh? Mwangano ogenda okuddayo okuleka ndi nombaako ne kyenkola ogenda okuleka nti tusala amagezi twetemayita ezo kati bala bazireeta ate mwanga maaso ogenda baana engeri gye bafaamu kati bebiki ebyo. Mission yali agenda kugubya landmine kumbe abakulu bali balina ekyama nga bagaliwo ekyewaggula Brody eryalina okuleka ndi anoonyezebwa kyekyama kye bagamba komando ono abaana bala kye bali tebatamanyi era bagenda otuuka okuba ndi batuuka mu buzibu nga beewunya ndi owaayi ate waliyo n'omuntu omulala gwe tunoonya Brody ate ffe abasooka okunoonya landmine n'abaga kati mission temuddamu kimbuuza kyekyo kyovula alina obutakkanya ne mukama we. Sikyasanagere kubeera na mwana wange olw'ensonga natabukireyo omutwe seetegeera mikwano gye egyafa mu ngeri gye sitegeera baamusindika ku mission ya landmine nga alina okugamba abaana nga siyaasa eriwo enkulu yagenda kuyimiriza Brody kyebagambira mu kkubo. Waliwo ekintu ekiba kikuyigga mu bulamu bwo nga kya buli ngeri buli kiseera olina okuba nga okigumira naye kazi ni kazi. Waliwo ekiruma muli agakimuluma ojja kyesonyiwa kyonna kyonna ky'owulira ojja kyesonyiwa. But there is help. You can find a way to survive this, Seth.
n'amuga byonna byonna tulina kyoyinza kuddamu sese ekyo kyekyo amagye go gagambye kyekyo. Soldier. Soldier. We never trained you to be a victim. Yaga tetwakutendeka kubeera nga ate obeera buli ngeri obeera ogendera mu mivuyo, twakutendeka obeere ng'olwanyisa emivuyo. Yasigala nga teetegera musajja wattu kubanga alaba obulamu bwe bwafuuka kirala, kyakoze akikoze. Let's take this motherfucker. Agenda okulaba gimulumbye emizimu. Let's do this already! Tula twakikola dda munumbalumba bisali munumbalumba ngeri munumbe ngeri munumbe. Kiri kyo kiganye. Tekinnamufaako. Ekimwetaaza famire ye gimulumba temugimukkiriza kwebaka. Gimulumba mu mbeera zonna. Sebo Let me forget. nange sebo mukulu sebo n'omwana mikwano gye bwoya tulinyeyo amagombe gira tugende. All this rain. Mizimu gyamusumbwa nnyo. Fucking mud. I failed us. I'm sorry. Yannyonnyola banne embeera Sorry. yateeka mu kino mu nsonyiwe. They didn't train us for this. Nange nali saagala kibire bwe kiti I'm n'abeetolole sorry. mu nsonyiwe bannange, mu nsonyiwe sikyateerera n'abantu bange nammwe munonaanona sinnatuuka kgenda mulindiiko era mukwegayirira kuno Forgive me. bwe mba mulaba ndi mukyamu ddala munsanyeewo Can you make it go away? kubanga si kyekyali ekigendererwa kyange era ogwakkirizanga gwe gwamuviiranga. Kitegeeza gikyasigaddewo giba gikyalimu okwemulugunya ne gikkiriza. Mugende muwummule muneesonyiwe, temugenda mu maaso nakunumba bwe mutyo bannange. Saakikola mugenderere era ebyalema byonna byonna nga komanda si kyekyali ekigendererwa kyange. Wa omuntu yasobola okwekandi akola ekintu ekyo era ne kimuleetera okuba nti nno atabaamu akabemberezi. Bwetyo bwegenza tetugenda kukiddako essanyu nnyini. Eyo bwetyo bwegenza ate nate tugenda kukiddako essanyu nnyini. Girl, I wanna lay my love on you. You're my hardest desire. Don't wanna hold on. Can't take loneliness no more. I wanna spend my life with you. Won't you be my wifey? Yeah. You're the girl I want. You're the girl I need. You're the girl I love. You're the one.
Tata ne mama nga bakkiriza fulo wange. Oh girl, I really wanna get to know you. Really wanna get to know you. I love you. I love you. I really wanna get to know you. Really wanna get to know you. 'Cause I'm in love with you. Yeah, yeah, yeah. Oli muwala mulungi, olabika bulungi, empisa zo nnungi, n'olulungi oyambala bulungi. Mubiri gw'otagwiza bweru, okirako n'abali abeeru. Nakuzuddemu ekyama, gira omukyaza wasenga, tuteeketeeke nkukime mu butongole. Tata ne